Kadama TV eggulo twaleese video oba netuleta ne voice note ekwata Kadaama gwe baagala okufumbiza mutabani wa boss oba Omuwarabu waka. Bakadaama bangi nnyo abaavuddeyo ne bakomentinga, abamu nga bagamba nti tekisoboka, abalala ne bagamba nti ekintu ekyo kisoboka naye oluusi babeera bakutadde mu magini, abalala ne bagamba kisoboka naye nga oli mu Africa, nga oli mu nsi za wakati nga Uganda wano Omwarabu n'ajja n'akuwasa naye n'obeera eno naye nga tuli mu Buwarabu. Bantu bangi nnyo abavuddeyo ne boogera ku kintu kino, nga ngenda kubawaako voice notes ezimu abantu abakyogeddeko ekyo ekintu kya Kadaama Omuwarabu gwe baagala awasibwe, naye nga ekintu kino waliwo ne Kadaama yagambye tetumwatuukiriza, teyagadde voice note tugiplaying, naye yagambye ekintu kye kimu kyamutuukako nga baagala mutabani wa waka abeere ng'amuwasa. Ate nga bano yagambye nti baali baagala okukikola naye nga mu ngeri gye baali baagala okukikola kyalinga mu ngeri ya nga bw'onogamba wano mu ebintu ebya lubaale, nga bagamba agenda muwasa naye bw'amuwasa tebagenda kubeera wamu, naye ajja kubeera amuwasizza, tebajja kwegatta, tebajja kukola kintu kyonna kikolagana mu bufumbo, naye nti ajja kuyingira, kugamba okubeera nga oyingidde ekintu nti omuntu akufumbiddwa naye nga tewali kintu kyonna kyemulina kubeera nga mukola ng'abafumbo. Nze ngamba ekintu kino Kadaama ono yabeera mutuufu n'abeera ng'akibuukamu, lwa nsonga marriages ezo nze ntera ziraba mu firimu z'aba Nigeria, ne babeera nga muyina cult group gye mulimu, ne mbeera ng'omuntu osobola omuwasa naye okubeera ng'ofuna ssente oba okubeera ng'obeera ne ssente, omuntu oyo tolina kubeerako naye nga mukazi wo. Kati Kadaama ono bwe yatunyumizza yagambye nti ekintu kye kimu kye baali baagala omukola, nti bafumbirwa n'omanya nti n'oli bbaawo nga toyina muntu yenna gw'olina kwegatta naye ng'ate naye teweegasse naye. Ebintu bino babikola abamu babeera baagala okubeera nga bafuna ssente. Katusooke tuwulire Kadaama ono ye ky'agamba ku nsonga eyo eya Kadaama gwe baadde baagala okubeera nga bafumbiza Omuwarabu. Bakadaama tulina ennaku tulabye mbadde mpuliriza ono omwana gwe baagala okufumbiza mutabani w'Omuwarabu. Nangamba Mukama Katonda Bakadaama nga tulina ennaku, naye nkubamu akafaananyi okufumbirwa Omuwarabu. Omugwe mu kafuba akuwa kiisi omukiisinge, kuba n'abaawumba amannyo, abaagaga amannyo, abatasenya mannyo, abatanaaba maaso, osule naye mu buliri ssaawa bina baba banyooka, onoonya n'apateti gy'ogijja nga togiraba. Bannaye bakyagaala tulina ennaku, mulimu by'owulira n'oseka naye ate nga bituufu. Bannange Omuwarabu ki nno? Tebanaaba, tebasenya mannyo, bawunya, baba banyooka ssaawa bina, sigala yabafuukira sigala, akuggyire mu ngoye. Era oyo omwana kireka baali balina kye baagala bamutege n'akibuuka. Ekisooka bo bennyini batunyooma, batusosola. Kaakati omukazi yaggyawo apateti egamba nti fumbirwa omwana wange, okulekanga nga balina bye baali baagala omuteekamu. Naye ate nze nkiwa nti buli Kadaama ali mu kiyumba teri alina apateti ya Muwarabu, okulekanga bano abalina akasagazi n'owulira mbu ye basene pulosiyo, nze nkaita akasagazi. Kubanga amazima gaakati oliso afumbirwa Muwarabu. Nze ngamba n'oba olina akasagazi kakuggwako ku Muwarabu, apateti ogijjawa. Ogijjawo ne bankwadde nti oyagala ssente, naye ssente y'Omulabu teriika. Nze nkuba nakafaananyi ne ngamba kaakati tugeze aggyemu empale, amwenye ng'abali mu laavu. Naye empira njagala nakusesema ate oba oyo omwana baali balina bye baagala omuyingizaamu, si kaakuba nti ndi laavu. Omulaavu talina laavu.
si ye muntu anayimirira n'akugamba I love you mu ddembe n'owulira nga I love you erimu eggono obanga agyogedde agijje ku mutima gwe. Bannange kweganze nkubamu akafaananyi nga ndaba byonna byaggedde. Bannaye teri Kadaama ayinza fumbirwa Muwarabu, taliiyo. Ate era ne be bajja e Uganda ne basanga bamalaaya, teri malaaya ayinza kuguza Muwarabu nga mpozi tamutegedde.